Tuli ne mwana mulenzi abera kojja abera taata taata wa Champion Ogudo onakola tuli wano Bokati Studios tukola akayimba ono si oli ayimbira ko tune musajja akuba endongo ye akuba omuziki ulira gwe alright ngawe mulite taata wa Champion Ogudo naye ayingide studio ensonga lwaki ayingide studio njikuletedde maasawo nakatambi n'oluyimba lwa taata Champion Ogudo nalo ndina maasawo ngenda kuba ndikuplayingira naye nga tetunaba kweyongerawo n'amawole gaffe agalero mbadde nsaba kano ka video kampereka like kamenga kasotambula katukere omuntu yenna yendagadde kumanya kweno information mukimanyi bulungi false information yesingira ddala okutambula okusinga amawulire amatuufu ngawo wenyini bwenkujukiza hajimiti ono nga mulombi wedduwa namba eryawo gwe naine ebizibu nga oyagala bakulombere dwe bizibu biterere namba eryawo mu inboxing Sadik Property Consultants nabo waliwo okufunira ettaka wano kumpi ne Kampala amataka gabwe gabeera isi gatandikira ku miliyoni emu wamu n'okwambuka kale nga sibalwisiza katweyongerewo n'amawole gaffe agalero olunaku lw'ejjo mukimanyi bulungi tino Champion Ogudo babadde bagenze okumukima wali ekawempe olunaku lw'ejjo lwennyini waliyo abayaye abakedde okulumba taata wa Champion Ogudo abasinga be bagambye n'adduka osegera nga bagamba lwakiyagala konera Champion Ogudo future ye abayaye nga sibayaye balenskin bayebeka wempe bennyini mu bwe bamulumbye bamunonyeza oyo taata wa Champion Ogudo abayaye ne batamulaba kumbe omusajja ali mu studio akola ki afumba waliyo abadamu balida ndoza mujukira bulungi MC Katsi we yavayo ku TV oba we yavayo ku interview ne Alien Skin ku live emu ya TikTok Champion MC Katsi yavayo n'agamba tino waliyo omusajja abalira taata Champion Ogudo naye yavayo n'agamba tino muyimbi era nga yayimbako nani ne full figure tuwagala full figure aveya kole qualification tino byayimba naye oba just yali amuwayiriza kozi yavuddeyo n'agamba tino yayimbako nani ne full figure mu shows ezeyo Masaka oba mufuna bulungi omusajja nnyini bwe yali naye ku Victoria University yali atutte taata wa Champion Ogudo ku Victoria University oyo omusajja oyo omu eyamututte ne mu studio okukola ki okuba kayimba ke yakubye sikabi bambi omusajja alina talent we have to appreciate him on that era chovola abakyayika talent yava ku taata nedda kwani ku Champion Ogudo naye nga Alien Skin yateka ki amaanyi wakayimba ngina bwamu nga baplayingira kayimba kakadongo kamu mukawulire bulungi mukompeyalinge taata ne Champion Ogudo alina talent ennyo okitegeera ekintu ekyo sigamba nti nokubakompiringa mu bubi okimanyi bwe basinga mugenda kukikwata bubi nedda jasi yatadde oluyimba nga n'oluyimba obwanga oluwulidde bulungi alinga akuba Alien Skin okitegeera ekintu ekyo sikiwa nti oba abaana bagenda kukola challenge z'oluyimba nga kuba Champion nga kuba Alien Skin mukimanyi bulungi tino Alien Skin yafubye nnyo okusitula Champion Ogudo n'olunaku lw'ejjo lwe yagenze n'amukima ekawempe yamusaze mu mbeera mbi nnyo era Alien Skin obanga wamwetegereza mu videos ez'ejjo olabira ddala ntino yabadde ayagala nnyo okukola ki adde ayagala nnyo Champion Ogudo era abadde agenda nakkaaba bambi we yalabye Champion Ogudo awo wenyini we yamukutte namutwala eruweero yabadde yamufuniddewo ne show nga ye vako no show asoka najja nayimba nedda yafunidde Champion Ogudo show ng'omuyimbi nga as an independent artist mwe abatanalaba ka video video akaddako kweno okyegera kali wansi gendo ka playing mu jalabya ddala nti yawadde Champion Ogudo opportunity to showcase his talent ku stage enene eruwero abantu abadde bangi bantu mitwalo kumpi abadde nga gumu kitundu kamba playing ka video ka taata Champion Ogudo goera tana balaba video ya Champion Ogudo nga performing nga Alien Skin taliwo yakumwadde show nga ye nako kali awo wansi ojja kubogendayo goera tana subscribing Wonderboy UG I sign out. Tuli ne mwana mulenzi abera kojja abera taata taata wa Champion Ogudo onakola tuli wano Bokati Studios tukola akayimba ono si oli ayimbira ko tune musajja akuba endongo ye akuba omuziki ulira gwe ulira omuntu wafitina kakulina nyobanga sula mugo ngamba omuntu wafitina kakulina nyobanga sula mugo masala musi yawe zebanda besetanga zaba yiyize byange bibaziba kiba kibi okuzokya nango kumwewala taba mwangu ofunda nowe ngambo ewakirisebo wange ne wana waffe dinana akolima muliru gyababa balongo
bannange mwasuze mutya? Ndi waneno ku gundi ku Fangon Forest ngawo ndaba nenga bannange mwenna mwena abalwanye okomyawo Champion Ogudo mwebale kulwana. Champion Ogudo tetwebase nze kati wakakyate kati nzirayo wakakwebaka okuva we twamugjeeyo nzirayo kuzi wakakwebaka ngerawo ndaba amaaso gamyusa tulo tunnuma era twamugjeeyo tugenda eruweero nakubayawo kashoke bambi nga omumanyi musajja wattu alina ennaku ye aliyeni yamutegekeddeyawo kasho tumukomyawo ewaka era yabadde musanyufu nnyo bambi Taata lwakuba nti tekalina ngeri yakubeebaza naye nga mwebali nnyo mwenna. Nkoze video eno nga ndi mukambwe muuko katono eri mwe mwenna abagenda bagamba Lion Skin nti kyeyakoze kikyamu okugoba Sanyuka TV ku stage okugoba ebifaananyi awamu n'abakozi baayo. Eyo message yabadde agisindikira abayimbi ba Uganda nti nammwe musobola mulekere okozesebwa. Oluyimba olulungi media yerunoonya era TV zino ziyimiriddewo kummwe. Sanyuka TV awo weri yatandika epangisaawo kati yagulawo wonna erya mu entertainment mwefuna terikeerako ku makya egambe nti oba okuzanya akazannyo k'entunnunsi aba akazanya buli mwezi bagenda kubawangayo emitwalo oba 2 oba 3 oba obukadde 10 tebasobola. Obusiru bw'Abannayuganda nammwe abayimbi abatategeera nti mwandyegasse essaawa ya leero ne mwegatta kwa Lion Skin ne mugamba kimala eri abakozi b'amativi abafunira ku biifu n'okubasuula. Olaba ne YouTube kwoteeka ennyimba kwoteeka komedi wo batuuka omwezi ne bakuwa kasente naye TV zibasasula ki abayimbi b'e Uganda ng'ate zifuna mummwe. Wano kosheni yakubye Airtel mu mbuga kozesa luyimba lwayo. Airtel yasusemye miliyoni 600 ne baziwa kosheni naye mwe mulowooza Airtel wekozesa oluyimba lwamwe nga kola tune mulowooza ebe eyamba mwe bapromotinga oluyimba erulyako erusasuza nusu 5 buli mwezi balamu. Oluyimba lwo weruba mu masimu kumpi miliyoni namba omanyi sente ze baba bafuna miliyoni 600 buli mwaka. Mwe mulowooza eyamba mmwe obusiru obubali kati namwe mulowooza Lion Skin kye yakoze kikyamu mu kifo mwandisituse. Zino TV za Uganda ze mutembeeta kibanga omukazi okubeera n'omusajja omugagga nga takuwa sente gwe yeerabirira gwalabirira abaana bo gwe yeetobera naye ng'onyumya mu banno nti bba wange mugagga naye nga talina kyakuyamba. TV ze Uganda zikolera ku beef naye nga beef terina gyetulaza. Bannaye muzuukuke abayimbi be Uganda muzuuke. Eno message ya Lion Skin yagisindikidde mmwe nti musobola muleko kuba ennyimba ennungi ate ne musasula bazikube. Kambuze mmwe abaali okuwagira bano abakozi Douglas Lwanga naye MC nga bakati singa bazahara toto mwali mumulabye mu ntalo z'abayimbi mmeka naye buno busandula Liani buzahara toto bwolaba mu ntalo z'abayimbi nenga nabo bulina ebikolobero bukekenusa amabeere bonna.